بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Edakiika wetwogerera gwe munafa atuuliza zigenze makumi zigenze mu dakiika 5 ezise ku ssaawa 4 ez'ekiro lunaku luno olwa Mande ennaku z'omwezi 9 omwezi guno ogwa Rajabu omwaka 2039 hijiriya. Suratu al-Ghashiya yetuguddewo nayo programu y'ekiro kino okuva wa Sheikh Abdulmuhsin al-Qasimi imamun wa khatib wali ku masjidi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam e Madina. Abadde ayitibwa Abdulmuhsin Dr. Abdulmuhsin al-Qasimi imamun wa khatib ku masjidi ya mukama waffe nabiyuna Muhammad afdal salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi yaguddewo ne suratu al-Ghashiya. Wano mu studios ku Mande saabwezi tuba ne Sheikh Abdulkareem Mugendera nga tukwatagana atujjukiza gamu ku mateeka aga aqida n'enzikiza yaffe y'Obuisiraamu. Naam Sheikh. Alhamdulillah wassalatu wassalam على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. متenda majivuga Allah subhanahu wa ta'ala oyatonda montonde singo kubennungi nalungamya tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okututuusa mu kawungeezi k'olwaleero. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulungi obuli mu kiro kino atutaase obyobukirimu. Amin ya Rabbi. Oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusalira ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Olwaleero tujja kutunuulira ku mulamwa ogukwatagana n'ekigambo kye tuzze twogera ekya la ilaha illallah. Ekigambo ekyo obulungi bwakyo emigaso gyakyo tegiteekeddwa kusigalira mu basiraamu ffekka, wabula ekigambo ekyo tulina okulaba n'okusala amagezi gonna okulaba nga kitusukka ne kyeyongerayo mu bantu abalala basobole okuba nga bakitegeera. Kituyinza okugamba nti da'watul mushrikin wal wathaniyin ila kalimati tawhid. Tuteekeddwa okuba nga tukowoola abantu bonna abaava ku mulamwa ogw'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala
omuli abayitibwa bawathaniyin. Bebaluwabo wathani yoyo muntu yenna asinze ekintu kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu oyo ayitibwa wathani. Oba ekyo kyasinza kyonna kiyitibwa wathani, okugeza ayinza okuba nga asinza ntaana oba asinza kintu kyonna oba kifaananyi oba kintu kyonna ekisinzibwa ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kiti buli muntu yenna asaba atali Allah subhanahu wa ta'ala, kabe nga asabye nabbi, kabe nga asabye wali min awliya illah, oba asabye malaika. Wali yani? Wali abantu betwandiyise nti mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala. Olina abanga tasaba Allah butereevu, wabula asaba nga ayita mu mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala. Wali abantu nga mikwano gya Allah? Mu nsi muno mulimu mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala, era ye kennyini abatunnyonnyola abantu abayitibwa mikwano gye. Allah yabatunnyonnyola? Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Yagamba nti bannange muwulirize kino, mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala tebaba na kutya kwonna, tebaba na kweraliikirira kwonna, tebaba na kutya kwebyo ebijja mu maaso nti bajja kutya omuliro, bajja kutya biki. Nedda, Allah subhanahu wa ta'ala aterawo embeera ebajjamu okubanga bafuna okutya okwo. Wala hum yahzanun, yadde okunakuwala kwebyo ebyabayitako mu duniya bajja kubanga tebanakuwalira ebyo byayita kusinziira ku Allah subhanahu wa ta'ala byagenda okuba nti abawa, bijja kwongera okubanga bibasanyusa busanyusa, bibajjeko ennaku yonna gye baalina ku duniya. N'agamba nti alladhina amanu wa kanu yattaqun, mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala beba abantu abamukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, tebaakoma ku kyakuba nti bamukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala wa kanu yattaqun, ne baba n'ekyokubiri nti baalina muttaqwa mu mitima gyabwe, baalina okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati oyo muntu ayitibwa waliyu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala sibe bano betulaba abantu boyinza okusanga abantu abamu bakimanyi nti mukwano gwa Allah ateeka okubanga muntu mukyafu yafa ku duniya, zahidu dunia, bayita zahidu dunia. Ngolo nekibuzabuzaawe ekirala ekisinga tubuzaabuza, omuntu nga ye asobola okukimanya nti nze ndi mukwano gwa Allah? Omuntu oyinza okukimanya nti oli mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'obanga otuukiriza byakola ki, byayagala, era osobola okulaba obulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala kusinziira ku nkolagana gy'olina naye bingi byaba kugondeza mu duniya, era bangi bakimanyi nti mutuufu nze buli lwensaba Allah wange ampa, buli lwempanika emikono ne mwegayirira ne musaba Allah subhanahu wa ta'ala atuukiriza kyenkola ki, kyembanjagala. Omukwano ogwo Allah subhanahu wa ta'ala osobola okugulaba gwe kennyini, naye ate tekikufuula kuba kujja mu bantu kulangirira anti obulabe bwe buva bwewo oli bwamala okimanya n'ojja mu bantu olwo tubira kuyoleka effe. Kati ekyo kiba tekyabulabe nnyo okujja okugamba abantu nti nze ndi mukwano gwa Allah, era muba mwagala okubasabira, muba mwagala okukola kimujje gye ndi. Awo mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala ebiseera ebisinga omukwano ogwo gutera nnyo okuba wakati we ne Allah subhanahu wa ta'ala, temuyingira mu balala, era abatayagala na muntu mulala yenna gumanya. Bw'otunuulira abalongoofu abaatukulembera bonna abasinga obungi abaali bayitibwa mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala, kyabanga kizibu okuvaayo n'akulaga nti mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nga bw'olaba omusajja ayitibwa Uwais al-Qarni, yali omu ku basajja Nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yayogerako ku basajja abaanukulwa okusaba kwabwe bwe babasaba Allah subhanahu wa ta'ala. Naye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba sahaba Umar radiyallahu ta'ala nti waliwo omusajja bw'anaabazze mu Madiina wano musaba akusabire ku Allah subhanahu wa ta'ala, amannya ge ye Uwais al-Qarni. Era bwe yatuuka mu Madiina, omu ng'abantu b'e Yemen bakyaddeko e Madiina, yabuuza nti afiikum Uwais al-Qarni, mummwe mulimu omusajja gwe bayita Uwais al-Qarni? Naga nti lwaki omunoonyerezaako omusajja oyo? Naye nga muli yennyini tayagala kuba nti yejjayo okweraga mu bantu bakimanye nti mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era Umaru bwe yakitegeera
kyamuwaliriza okubanga Madina asengukamu yeeyongerayo. Ani? Oyo Uwais al-Qarni. Olwokuba omukulu amutegedde. Olwokuba akoze ki? Amutegedde. Kati mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala tegerangirira. Tegijja mu lujjudde nti nze ndi mukwano gwa Allah ndiki. Kiri kiba nkolagana eri wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala kyekikufuula mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwensonga eyo nti oli ne bw'aba mukwano gwa Allah tetukkirizibwa kubanga tumusaba obanga tuyitira mu yo kubanga asabibwa. Na buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah subhanahu wa ta'ala ekyo tukitwala nga kuba oba ekyo kyonna ekiba kisinziddwa kyonna kiba kiyitibwa wathan. Wa hadha huwa haqiqatu shirki al-akbar. Eyo nno yayitibwa shiriki omunene ajjira ddala omuntu mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mu Qur'an yekitiibwa atugamba nti inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah subhanahu wa ta'ala mazima ye tasobola kusonyiwa nsonga ekwatagana na mmugattako Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala yandikusonyiwa ekikkako wansi wa shiriki. Naye okubanga ofudde ng'ofiiridde ku shiriki ekyo Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kuba nti akusaasira era n'akutegeeza nti waman yushrik billah faqad iftara ithman azima. Mu butuufu bw'oba ogasse ku Allah subhanahu wa ta'ala oba otemeredde ekigambo kinene nnyo ky'oba otadde ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kyetwagala baganda bange abalungi abampuliriza ti abantu bano betulabanga abashiriku abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala tuteekeddwa nabo obbaagazisa ekigambo kino ekya la ilaha illa Allah nga tukozesa bil hikma al qawliya nga tuyita mu nkwata ennungi mu bigambo bye tulina okukozesa ate nga twogera nabo hasba uqulihim okusinziira. Alhamdulillah bwe tutunuulira Qur'an ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yalaga nti ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti kisokera ddala siina mwana gwe neeteerawo nti nina omwana. Ekyokubiri siina katonda yenna gwe ndi naye. Era singa bwe kityo bwe kyali idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Kyandibadde nti buli katonda yandibadde agenda ne bye yakola ki ne bye yatonda. Era ekyokubiri wala ala ba'dhum ala ba'd. Kyandibaddewo nti waliwo abamu abasukkuluma ku bannaabwe abasukkuluma ku balala. Kibula nti Allah subhanahu wa ta'ala gan subhanallahi amma yasifun yawkana Allah subhanahu wa ta'ala era tukuzibwa kwebyo byonna ebitende bimuteekebwako bingi ebitendo abantu bye bamussaako Allah subhanahu wa ta'ala okuba n'omwana okuba n'abayambi okuba neki ate byonna ebimugattibwako Allah subhanahu wa ta'ala yabifundikira mu kigambo ekyo nti Allah waggulu nnyo kwebyo byonna ebimuteekebwako alimil ghaibi wa shahada. Ono Allah subhanahu wa ta'ala yeyogerako yamanyi ebyekwese yamanyi ebirabibwako fata'ala amma yushrikun. Allah wa waggulu nnyo kwebyo byonna ebimugattibwako Allah subhanahu wa ta'ala. Muganda wange mulungi ampuliriza bw'otunuulira enteekateeka ya puroguramu ya waggulu n'otunuulira puroguramu y'ensi eno olwaleero nga bwetambula system kwetambulira okuvaayo kw'enjuba okugwa kw'enjuba okutonnya kw'enkuba buli kyonna ky'otunuulira system entambula gyetambulamu n'enkwatagana gyekwataganamu kikulaga nti waliwo ayina enteekateeka etambuza ebintu ebyo byonna. Waliwo omu ku baana abantu abayitibwa baddahariyun oba bamulhid abantu abatakkiriza nti waliwo waki waliwo Allah era nti waliwo bo bakkiririza mu nature bakkiriza mu bya butonde bye bakkirizamu nti ki ye Katonda. Omu yawakanya bakkiriza mu butonde nti ye Katonda bakkiriza mu butonde bote bakkiriza ensi yesangawo bwesanzi teri yagitonda byagera bitinga biryawo byakera bukezi nga biryawo. Era waliwo omu yali muyivu nnyo najja sinkana abayizi n'ababuuza ekibuuzo nti kummwe ani yali alabye Katonda nti teri yali amulabyeko. N'abuuza nti kummwe ani yali amuwuliddeko ng'ayogera
nga mbutuufu tewali yali akoze eki teri yali amuwuliddeko n'abuuza nti kumwe waliwo yali amukutteko kubanga obubonero obulaga ekintu nti weekiri kukikwatako kukirabako oba kukiwunyiza oba kukirozaako ku ebyo byonna kike mwali mufunye Katonda ekiraga nti wali ekitegeeza nti ne Katonda taliiwo kati oyo muyivu kati wezi yali muyivu nnyo kati we muyivu naye waliwo omu ku bayizi yamusoomooza n'amubuuza nti naye profesa mbadde n'ekibuuzo kyenkubuuza nti buuza oyina amagezi namwe asobola okutuuka ku ddaala profesa asiina amagezi kisoboka namubuuza nti wali ogalabyeko sinedda sigala ye wali ogawunyirizaako wadde n'akatono simanyi lusu lwago oba oggalozaako oba okukola ki tebiriiwo ebyo naye kitegeeza ntufundikidde nawe tolina magezi namugamba nti si buli kintu kyotalabangako kyotawunyirizangako nti tekiriiyo ne Allah subhanahu wa ta'ala oyo mutonzi yatutonda waali yadde gwe tonnaba kumuwunyiriza tonnaba kukola ki nga bw'okakasa nti olina amagezi g'otawunyirizangako g'otalabangako tekitegeeza nti tolina magezi ffenna ensi yonna yeegatta nti omuntu aba n'amagezi naye nga takola ki tagalabangako nabwe kityo nti ono Katonda yatutonda yadde tetumulabangako tulina obujulizi bungi nnyo obutulaga nti waali obitagambika bungi nnyo okusinziira ku gwe omuntu okusinziira ku bikwetoolodde okusinziira ku bintu biyitirivu nnyo ebikulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala eyatonda waali olunaku lumu yali omu ku baimaamu abana linnya sirijjukira bulungi yateeseganya no kisinkana gurupu y'abantu abawakanya nti teri Allah ne bamugamba nti twagala otulaga obujulizi obulaga nti waali n'agamba obujulizi enkya tusinkane mbu bawo obujulizi obulaga nti Katonda waali era bwe baakeera ku makya nga bayinza katugeze nti bateeseza tusinkane ku ssaawa 7 imaamu zaatuuka ku ssaawa 7 nga talabikako ne bagamba nti kulembezeyo ataabuze bubuzi gwe tubadde tusuubira okuba nti atuwa ki atuwa obujulizi najja nga obudde buyiseewo bwe yatuuka ne bamubuuza ekibuuzo ekyasookera ddala obusiraamu bwogera ki ku ndagaano naga nti obusiraamu butukubiriza omuntu okutambulira ku ndagaano omuntu okuba nga tayawukana ku ndagaano ne bamubuuza ssaawa mmeka nabaga nti ekinkeereesezza nange kikyanneewuunyisa n'okutuusa kati naga nti ate ki naga nti mbadde nzija wano naye mu kkubo wakati ennyanja gyefubutuse sitegeddeeyo kati obwedda nsala pulaani mbatuukako ntya wano ennyanja yasazeko ekkubo yabasalako naga nti kati bwe mbadde awo nendowooza ekyokukola naye mbadde ndi awo nendaba olubaawo ne lwereeta ne lwepanga nola ne lwereeta ne lwepanga ne lwekulamu eryato kati eryato eryo erintambuza ne lintuusa wano naye mbadde siri wakutuuka abaaliwo ne bagaa nti naye ono sheekha agudde eddalu byabira tebisoboka kale ennyanja esobola okujja kale tugaa nti mukokaze n'amusalako nga bwe tulaba amataba naye ate eryato ne lyepanga n'asobola okuba nga atambula okujja gye tuli ate eryato niba nga tewali mubazzi tewali ki tekisoboka tekijja mu magezi n'abagamba nti bwe kibanga kana akatono ennyo kaganya okuyingira mu magezi gammwe ak'okuba nti olubaawo lusobola okwepanga ne lwekulamu eryato abaffe ensi eno mu bunene bwayo mu ntambula yaayo kijja kitya mu magezi gammwe okugamba nti esobola okubaawo nga teri agiddukanya eryato birira nga tesobola kwetambuza lyokka ensi yeetambuza etya nga tewali agitambuza bafundikira bamukakasizza nti ddala kyoyogedde kyekituufu ensi eno eriko akola ki agitambuza eriko agiddukanya eriko agirabirira eriko buli kyonna kye tutambuza muno mu nsi waliwo eyakissaawo eyakitonda n'akissaawo kyolaba nti Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera eno y'ensi eno yokka olw'okuba nti ekintu ndowooza bwe tubanga buli lunaku tuba tukiraba kifuuka ekya bulijjo ne tuba nga tetukissaako nnyo birowoozo naye
tunuulira okuvaayo kw'enjuba yuliju layla fi nahari wa yuliju nahara fi layl. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala addira obudde obw'ekiro n'abuyingiza mu budde obw'emisana, n'addira obudde obw'emisana n'abuyingiza mu budde obw'ekiro. Omuntu tatuulangako awo wansi n'afumiintiriza neyeebuuza obudde bw'emisana bulazeewa, yenzikiza evuddewa. Twakimanyiza maaso, kati twakimanyiza amaaso tetukirabanga bwekito bwe kirina okuba. Naye nga omuntu yandibadde atuula wansi, tubula nti obusiraamu buno bwatusomesa. Gwe omusiraamu bw'olabanga embeera eyo ezze bwetyo, waliwo n'edduwa z'osoma, avikaari ez'okumakya, waliwo avikaari ez'akawungeezi, okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala akola enkyukakyuka eyo yonna. Kati bw'oba otunuulidde entonda gye yatondamu ne teekateeka gye yateekateekamu Allah subhanahu wa ta'ala, yagamba mu Qur'ani nti mu surati al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ategeeza mu Qur'ani nti tuddemu tutunule waggulu twetegereze. Eggulu ne bw'oba olyetegereza, hali tara min futur, oyina woyinza okulaba eggulu nti lyeyasizza, wano tewaateredde, wano tewanyumye, tewali kiyinza noga nti naye wano singa yatereezaamu bw'ati kyandibadde ate kirungi nnyo. Bw'otunuulya obutunuulizi waggulu kyokka kikumala. Ensi eggulu eriri mu bbanga, ani aliwaniridde okubaawo? Ma tara fi khalqi arrahmani min tafawut. Entonda ya Allah subhanahu wa ta'ala, engeri gye yatondamu ebintu bye, toyinza kulaba nti wano weetaagisaamu okwongeramu kino, wano weetaagisaamu okulongoosaamu embeera efaanana bwetyo. Na bwekityo abantu balina okubanga bategeezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nga naye yennyini bwe yeemanyisa mu Qur'an. Bwe tubanga tunuulidde Qur'an ejja kukulaga Allah subhanahu wa ta'ala, yani akulaga obuyinza bwe n'enteekateeka gy'ateekateeka mu puroguramu ze. Oba oli awo ku mulundi ogunaddako tujja kubanga twongera okulaga abantu nti Allah subhanahu wa ta'ala byonna ebisinzewo ebikubamu dde ebituli, n'alaga obunafu bwabyo. Kino singa kalimu okisinza naye kirina obunafu wano, kirina obunafu wano, kirina obunafu wano. Obunafu obwo insha Allahu ta'ala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusimulundi ogunaddako twongere okubanga tulaba obunafu bw'ebintu byonna ebisinzibwa, ate yalage nti tayinaamu bukendeefu bwonna mu bintu ebyo byonna mu mbeera yonna Allah subhanahu wa ta'ala. Tugende maaso Sheikh, tandike n'omukubi yasoose. Alhamdulillah, tubebaza baganda baffe mwenna badde ku paal, era tubasaba mugende mu maaso n'okugiwuliriza ate nga mufunamu ebyokuyiga. Muganda waffe Qasim abadde ayogera ku kya kuwanvu ya swala, abadde ayogera nti baimaamu abamu kul wallahu ahad ne kul ya ayyuhal kafiruna tebagikozesa, bakozesa ssuula ezisinga okuba empanvu. Oba mwe muli omulamwa, tugamba nti ekibuuzo ky'obuuzizza kikulu nnyo, naddala yali baganda baffe baimaamu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali akubiriza baimaamu, yabategeeza nti kyandibadde kirungi omuntu n'osaaza abantu ng'osaaza okusinziira ku asinga obunafu mu bo, tosaaliza kusinziira ku maanyi go gwe weewulira noga nti olwaliro ndi mulamu bulungi libwe nsoma Bakara. Abantu bonna tosaaza abantu ng'obasaaliza okusinziira ku maanyi go, wabula noonyaamu abanafu bw'oba osinziirako kuba nti osaaza esswala. Kyandibadde kirungi nnyo ku baimaamu ne baba nga bongera okutebenkeza abantu baabwe be baba basaaza. Ye kyaddaala alinamu obuzibu zino essula zero nga tebazisomaako, kubanga asobola okuba ng'asoma ku zeeri naye nga tawanvuya ayemu n'akutama. Ale kyandibadde kirungi nnyo naddala bwe baba naddala mu mizikiti egimu, abantu abasinga obungi baba baagala nnyo okuyigira ku imaamu essuula ezo entonotono, gy'okoma okuzisoma n'abala gye bakoma okukola ki. Abasomi ba Qur'ani abasinga olw'okuba nti omulaja aguba munafu, bw'asoma zino zitumanye nnyo tumujjukiza ne bimutama. Kati ye kwe kubeera muzizo tutamanyi kumujjukiza, niwaba bimutabuseeko nga tugendera awo. Kyo kituufu kubanga zino weyeekangira bw'ati abamujjukiza, weyeekangamu bw'ati niwaba ayimidde kumira malusu nga tumujjukiza. Kyovula nti bagenda mu ssuula empanvu abantu ze batatereyo mu Arafa ani abimanyi, tubimanyi ffe.
kikulu asaaza abantu okusinziira kuki ku bantu babakulembedde mutuufu okusoma bakara nga ogisomera abantu tebamanyi lulimi tebamanyi ki kugamba n'amakulu ga Quran tebakola ki tebagagoberera okujjako okuyombera mu swala ndaba nga kyandibadde kyavunaanyizibwa imaamu okubanga eswala tagiwanvuya aleme kufuuka fitina eri abantu onabadde akubuuza darusi yaddi ojajji munnyonnyola ndowooza bashiira mpozi abuuza ekibuuzo nti bw'abanga ategedde obuzibu buli mu mushiriku n'abanga gwe yafumbirwa asazi magezi ki amagezi ge twandikuwadde okusooka kwa byonna y'ensonga y'omulamwa gw'olwaleero nti ekigambo kino la ilaha illallah kirina okusomesebwa abantu bonna babenga bakola ki bakitegeera tekyeyawulidde kuba nti kiri ku basiraamu bokka wabula n'abo be twanditutte nga abashiriku nabo bateekeddwa okuba nga bamanyisibwa ekigambo kya la ilaha illallah okutegeera kati kyenkugamba ekisookera ddala kusooka kusomesa muntu oyo shahada era kya bbeeyi nnyo okubanga Allah ayisirizza ku ggwe okulungamya omuntu oyo n'aba nga ateredde n'ayawula Allah subhanahu wa ta'ala muganda waffe Arafat abuuza ekibuuzo kikwatagana n'ekyokutwala abantu ku basamize ng'akimanyi bulungi nti wamututeera weewo twandiba tugamba muganda waffe Bashir Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan muyambagane ku nsonga ey'okutya Allah subhanahu wa ta'ala so temuyambagana mu nsonga yakubanga mufuna emisango bw'okikakasa ddala nti omuntu gy'omutwala yeeyo kyandibadde kirungi ensonga eyo n'oba nti ogyewala kikwataganye n'ekya muganda waffe Abdulrahman Abdulrahman ayongeddeko ensonga endala nti baganda baffe abasiraamu bayitiriza nnyo obujeemu okunywa omwenge okukola n'obwalo gye batera okusinkanira eyo kyenkugamba muganda nga Abdulrahman twala obuvunaanyizibwa okulaba nti abantu abo bonna obabuulirira ekyokubuulira tekikoma omuntu tumubuulirira paka lwafa amala kufa nti okatugana nti oyo akoze eki atulemye naye omuntu ebbanga lyamalanga mulamu tugenda mu maaso n'okumubuulirira funa ekyokuyiga ku nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasajja abakolanga ensobi naye nga asobola okukola ki okuba nti abatereeza Sofiya abadde abuuza ku kya subuhi gezaako okulaba nti inshallah okeerako nga tebannasaala jama osaale erakeeza ebbiri nabbi zaatukubiriza sallallahu alaihi wasallam kyamuganda waffe ono agamba nti oli asoma bibarakati nabi sallallahu alaihi wasallam olw'emikisa gya nabi sallallahu alaihi wasallam si kituufu ensaba bwetyo twandibadde tuyiga ensaba entuufu gye tulina okusabamu kino ekyokusaba nga tuyita mu nabbi tuyita mu ki ebyo byonna nabbi waffe yabigaana sallallahu alaihi wasallam muganda waffe Ibrahim Mutyaba ayogedde ku kyokugatta ku mbaga kugatta eswala mikolo ekyo insha Allahu ta'ala olwakadde tuyinza okugamba nti kikkirizibwa tuyinza okugamba tekikkirizibwa kati kigazi kyetagisamu okugaziwa diro kikkirizibwa diro tekitakkirizibwa inshallah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala wali watuwadde obudde obulala oba sheekh omulala yenna awulidde nga ajja kupaala ajja kubanga atuyamba okugaziya ensonga insha Allahu ta'ala tusaba Allah mwenna batukuumire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.